nkuleetedde ababaka ba parliament be bayita basita ntebe ale no mulimu n'aba opposition ssebo nga bwera bagamba Museveni mubi nnyo Museveni aludde mu buyinza dictator ninga nabo tebavaawo awo ate ng'omuganda agamba ekitava ku ssengejjero omulala n'agamba n'omuzinyi omulungi amala n'akola ki kakati bano ababaka ba parliament ekikwewuunyisa simanyi oba eyo gye bava waliyo abantu abali capable oba abali eligible basobola okubeesimbako neewuliriza nnyo asooka ku lisiti Jim Muhwezi ono MP weeru Rujumbura County amaze emyaka 39 guno weguggwerako agenda kubeera myaka 4 nga Museveni gy'amaze ng'afuga ne Jim Muhwezi gy'amaze mu parliament naye ekikwewuunyisa abantu b'e Rujumbura County eyo mu Western Uganda temulinayo muntu mulala asobola kufuuka MP ono yekka gwe mulaba mu obusobozi kale owokubiri Rebecca alitwala Kadaga ono bamuyita Mama Busoga namulabye n'enfaanana takyafaanana bulungi alabikira ng'omulwadde naye era akomawo MP Kamuli district amaze emyaka 36 ng'ali mu parliament guno weguggwerako agenda kubeera n'emyaka 37 ng'ali mu parliament abantu b'e Kamuli temulinayo woman MP mulala. Anyway, Moses Ali MP Adjumani West. Moses Ali amaze emyaka 24 ng'ali mu parliament awo abantu ba Adjumani temulinayo muntu mulala. Anyway, Abudu Katuntu MP Bugweri County emyaka 24 ng'ali mu parliament awo abantu b'e Bugweri County temulinayo muntu mulala. Nathan Nandala Mafabi Budadiri West MP eyo mu Busoga myaka 24 ng'ali mu parliament guno weguggwerako gigenda ba 21 ate akomawo abantu b'e Budadiri temulinayo muntu mulala. Theodore Sekikubo ono yalabiddwako ng'alwanagana ne Kuteesa era byakukomawo naye oyo gwolaba ssebo Theodore yasiikirira abantu b'e Rwemiyaga County amaze mu parliament emyaka 24 kati agenda kugwa 25 simanyi oba eyo Rwemiyaga teriyo muntu mulala asobola kukiikirira wantu awo. Anyway, Hanifa Kawuya ono wa Mawogola West myaka 3 abantu b'e Mawogola temulinayo muntu mulala oba Hanifa Kawuya abakoledde nnyo to the extent nti mwagala afiire ku ntebe. Anyway, Elijah Okupa ono MP we Moyo East eyo mu Northern myaka 24 guno guggwerako agenda beera mu 25. Ekyewuunyisa abantu b'e Moyo teriyo muntu alina senior 6 asobola kwesimba ku mwami oyo Okupa. Anyway, ayinza obanga wammwe nnyo. Alex Byamugaba ono w'Isingiro South myaka 24 guno guggwerako agenda beera mu 21 ab'Isingiro abali mu kintu bannaffe ab'omu Western Uganda temulinayo muntu mulala asobola kujjawo mukulu oyo. Barnabas Tinkasimire ono w'Ebuyaga West myaka 2 si mingi nnyo naye mingi ku bukulembeze. Omukulembeze wane asinga okubeera ow'amaanyi mu Africa yafugira emyaka 5 bamuyita Nelson Mandela. Kitegeeza kintu omukulembeze kimwetaagisa ebbanga ttono okulaga abantu byasobola okukola teweetaaga myaka 4 5 6 2 3 okulaga abantu nti oli mukulembeze banaye ne kino mumpentereeze by'otatereeza mu 5 tosabitereeza mu 10 totatereeza mu 10 tosabitereeza mu 15 oba osigadde kimu kubba bannayuganda n'abantu b'okiikirira. Betty Namboze bakireke mukono guno guggwerako agenda abeera mu 17 egyo emyaka si mitono yasinga okuvumirira mwami Museveni lwakitata Ntebe naye naye agituddeko awo tagita kale be bamu ku bo ba MP be bayita basita Ntebe nawe yongerayo owuwo gw'omanyi tunyumise mwebalenyo balire ddala tokeesigaliza kashayalinge katuuke ku bantu abava mu bitundu ebyo. Namboze we Mukono municipality teriyo muntu just wano okumpi wano temulinayo muntu asobola kuddira Namboze mu bigere. Anyway, shayalinga katuuke ku bantu abava mu constituency zenjogedde tubabuuze ffenna nti abaffe mwe temusobola kukulembera oba. Nkuleetedde ab'opposition 7 ab'amaanyi abadde bavuganya mwami Museveni. Mwami Museveni n'ayogera nabo n'abasendasenda n'abazza ku sayidi ye ne bamukolera omulimu gw'amaanyi ate n'abawa n'ebifo ebinene mu gavumenti ye. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti n'ab'opposition mifo ky'okutandika okwogerera abantu ow'NRM oyo waaki oyo waaki naddala abannuupu bensinga okwogera nabo omuntu kasi omulaba ng'alina omugaso gw'asobola okukola nga musobola n'omwogereza ne mumujja ku sayidi ya NRM mumwogereze mumujje mumuze ku sayidi yammwe
asooka Moses Ali. Ono Moses Ali yali tavuganya na buvuganya mwami Museveni wabula yali amulwana n'omulwana. Moses Ali yali majje ga Amini nga musajja mujasa era yali minister wa finance. 79 nga government ya Amini baginyise, ono yagenda yaddukire Sudan n'ekibinja kye yali akulembera, eyo gye baavanga ne bajja nga balwana obote. 86 nga mwami Museveni awangudde, ke kamu ku bubinjo bwa musumbu wanga, era yayinanga ekibiina kye bayitanga UNRF, Uganda National Rescue Front, yakikulemberanga ne Gayi bamuyitanga Ali Bamuze. Naye mwami Museveni yamuyita, n'atuula naye, n'ayogera naye, n'amukomyawo mu gavumenti ye, era n'amuwa ebitiibwa bwe by'amagye, yatandikira ku Major General, Lieutenant General paka ku General. Kuba buno obudde ali retired. Abantu bajumani eyo kati kuva ku olwo MP ebisanja 5 emyaka 25 East Moyo eyo mwajumani yabadde MP. Nenga musajja yali w'amaanyi nnyo nnyo, era yali mujasi w'amaanyi nnyo 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 mu kulwana. Ono nazza abeera Deputy Prime Minister, aliko First Deputy Prime Minister, Third Deputy Prime Minister mu government ya Museveni. Kati buno obudde ye Second Deputy Prime Minister oyo gwe bayita Moses Ali. Owokubiri Paul Kawanga Ssemwogerere. Ono Paul Kawanga Ssemwogerere yali wa DP, president wa DP emyaka 25. Naye kikwewuunyisa yakolera mu government z'aba president abasukka mu omu. Mu government ya Amin yali Minister of Labour. Mu government ya Tito Okello Lutwa yali Minister of Internal Affairs. Ne Museveni bwe yawangula mu 86 era n'asigala nga ye Minister of Internal Affairs. Naye ng'ate president wa DP nga olaba Mao kati tekisose ku Mao kino ky'owulira boogera nedda. Mu 88 paka 94 yali Minister of Foreign Affairs. 94 paka 95 yali Minister of Public Service. Ate eryo bbanga lyonna okuva 86 paka 94 yali Deputy Prime Minister. Naye ng'ate ye president wa DP emyaka 25. Kakati na resigning nga 94 najja neyesimba ku mwami Museveni ekyagaana okakana ng'akoze eki ng'agudde. Paul Kawanga Ssemwogerere naye mwami Museveni yamujja mu opposition n'amuteeka mu government ate n'amusavinga bulungi. Owokusatu Nasantege Sebagala omu mujjukira alagidde oyo no yaliko mayor 98 paka 99 n'agenda USA omu mujjukira ne bamusiba nga bagamba yali afeze aguze ebisente simanya atambuza biddole ebicupule ne bamusalira mu 1999 bamusalira omusango myezi 15 ng'ali mu kkomera, wabula December wa 1999 ne bamwejjeereza of course ng'ayambibwako government ya wano n'akomawo wano eno. Mujjukira amaanyi ago ge yakomyawo, Vibrance eyo gye yakomyawo wano. Kati mu 2006 ne 2 paka 2011 yali meya wa Kampala still ku kadi ya DP. Mumujjukira bulungi yali musajja wa DP nnyo. Wabula mu 2011 mwami Museveni n'amulonda okubeera minister owa portfolio oba minister owa Nampawengwa. Wabula akakiiko ka parliament akapuluvinga baminister abo ne kamugoba nga bagamba ekisooka teyasoma, ekyokubiri yali alina emisango egiri ku international level egy'obufere fraud mu America gye bamusibira omusango gwamusinga nga tebasobola kumwesiga kumuwa kifo ekyo. Haji ono yafa mu 2020 era yafa alina emyaka 77 naye yagenda okufa already nga amaze okukkiriza nti kati ali kusaidia mwami Museveni. Owookuna ye Norbert Mao. Norbert Mao ono abadde DP president okuva 2010 era abadde Minister of Justice and Constitutional Affairs okuva lwe yalondebwa mwami Museveni. Ekikwewuunyisa nno Norbert Mao ono yavuganya mwami Museveni ebisanja 3 ng'amuvuganya kuba president nga yali mu DP 2011, 2016 ne 2021. Ono nno yaliko MP wa Gulu municipality era ku kadi ya DP ebisanja 2 okuva 96 paka 2006 emyaka 10 ngali ku kadi ya DP. Paka of recent mwami Museveni yamulabamu obusobozi n'amujjayo yadde asigadde ku DP president naye n'amuleta mu government yakoleki amuweereza. Owokutaano Betty Olive Namisango kamyo w'enseenene ono mumujjukira ayina yakolako n'ekibiina kikyali na Uganda Federal Alliance era yaliko presidential candidate yavuganyako naye ku mwami Museveni
era yakwata kyakutaano mu 2011. Yaliko ne MP wa Lubaga North ngali ku kadi ya FDC 2006 paka 2011. Wabula ya joininga NRM n'abeerako minisita wa Kampala 2016 paka 2017. Then awo n'agenda n'ajjira ku kadi ya NRM mu kalulu ka 2021 e Lubaga North era yamuwangula ya Abubeka Kawalya. Ne bamuwa wa Minister of Lands kati sawa zino IGG ndowooza yabeeranga kalabalaba wa government. Then ow'omukaaga Joyce Nabosa Sebugwawo ono senga wa Nnabagereka, muganda wa taata wa Nnabagereka, omwami gwe bayita Sebugwawo. Yali abeerawo Nkumba yafa. Ndowooza emyaka nga 6 emabega. Ono yali wa FDC nnyo era yaliko meya we Lubagaawo. Kati ndowooza we wali mbeera ze ku kadi ya FDC. Yaliko minister mu government y'Obwakabaka, yali Minister for Women, Community Work and Mobilization. Era yaliko national chairperson wa FDC. 2021 bamuwa obwa Minister for State, Minister of State for Information Communication Technology, Minister of ICT, government ya NRM. Era essaawa zino wa National Resistance Movement. Asembayo ye Anita Amongo speaker essaawa zino. Oyo nno yali ku FDC n'aluzinga ebisanja 2 nga yesimba we Bukeddeyo nga umane MP ku kadi ya FDC. Yali 2006 yaluzinga ne 2011 yaluzinga ku mukyala wa NRM gwe bayita Rosa Akolo nga yali ku FDC. Oyo gwola ba speaker kati Anita Amongo. 2016 yawangula ekifo ekyo nga independent. 2020 n'ajoininga NRM. 2021 ne bamuwa okubeera MP. Ye bamu kuba MP abakwata kadi ya NRM najja nga ali opposite tali yamwesimbako e Bukeddeya. That is 2021. Bwe yajja mu parliament n'afuuka deputy speaker. 2022 yali speaker Olanyanga afudde yena ne bamulonda n'abeera speaker omujjuvu paka kati. Abo bamu kubbo she yalinga